buli omu agumye munne okusinziira ku kipapula kya Nile ekyaliikinze kiraga nti tewakyaliwo munnayuganda yadde bagambye nti kino ekipapula kyabadde kya sitaafu nga bannayuganda bannansi bakyagenda mu maaso n'okutuntuzibwa n'okubonyaabonyezebwa kaakati nno kajjampuni agudde mu bbwa bino nga bigenda mu maaso gavumenti ya General Kaguta Museveni eno yolekedde akaseera akakazigizigi eyolekedde akaseera akazibu ddala era mwenna mujjukira omukyala amanyikiddwa nga ambasada Miriam Blackso ono nga ye mukyala akikirira eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya Belgium mu ggwanga erya Netherlands n'eggwanga erya Luxembourg era nga ono yemu yakikirira eggwanga erya Uganda mu European Parliament kakati ebigambo byongedde okumuddugalira omukyalo ono muzungu geregere kyokka nga ate ye ambasada ow'eggwanga erya Uganda wadde nga abaddugavu we bali kati mpuliriza bulungi omukyalo ono nzalwa za Budaaki nzalwa za Netherlands naye ng'akulaga nti yakyusa obusuuze n'afuuka munnayuganda awedde emirimu kyokka nga ekisinga okubeera nga kikowunyisa ono yeetibwa Parliament eya Bulaaya oba omukago gwa Bulaaya ono n'abeera nga yagaana ne Minisita Okello Oryem yannyonnyola ku nsonga zino ne bagamba tebayinza kukkiriza ambasada kugenda mu nsonga ezo babanga abawadde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu etutumu oba bakkiriza nti byonna byayogera bituufu eri European Parliament kakati nno ebigambo byongedde okuddugala era nga buli lunaku olukya ku nsi kuno Mwami Museveni yeeyongera okubeera nga atuuzibwako akazito akanene ennyo kakati nno nga ambasada ono ayolekedde akaseera akakazigizigi jjukira nti ono yakikira mu Parliament eya Bulaaya kakati nno ono atuuse okubeera nga agobwa mu Parliament muno olw'okubanga yabajeemera okubeera nga agenda annyonnyole ku nsonga n'emivuyo egyekuusa ku kalulu akali munda mu ggwanga Uganda omwaka 2026 European Parliament bonna we baatuulira ne balonda nga bagamba nti Mwami Kyagulanyi mu butuufu yali awangudde Mwami Museveni okusinziira ku ebyo ebyakolebwa mu kampeyini ezaaliwo kakati nno jjukira nti Mwami Kyagulanyi yategeeza nga afuluma ebweru n'agamba nti ngenze e Bulaaya naye kye ngenda okukola gavumenti ya Mwami Museveni mwenna mugenda kwewuunya kyo tekibangawo ngenda kubeera nga ngifunza mu buli mbeera yonna egenda kubeera nga evunda ngisobotole muleke nga mutadde ku ttaka ono ne bw'atave mu ntebe waakiri ennatti zijja kuluma ye zirume mukutabani we zirume famire ze emikwano gye bajeneraali abalamuzi ab'omu Uganda ab'oku ntikko bepo n'abasirikale ab'oku ntikko abapolice officers ab'oku ntikko n'abantu ssekinnoomu munda mu ggwanga Uganda ba businessmen abanene ddala abo abaalaga nti baateeka ettaffaali ku kunyigiza eddembe ly'obuntu n'okubeera nga bannayuganda abaasalawo beerondere His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku bwa pulezidenti bano nga babalemesa kaakati nno wowulira bino njagala ojjukira nti ntambula ne Hajati Nakalembe omukyalo ono nga musomi wa dduwa Kayingu era omukyalo ono yasoma edduwa olwo Mukama n'ajanukula kubanga omukyala omukisa gwe guba munene nnyo okusinziira ku ogwo ogw'abaami Hajati Nakalembe ali ku nnamba ejolaba esembye 529 mukooneko gwali e Bulaaya ng'ebintu byatabuse naawe ali e Uganda ng'ebintu tebikkiriza kubeera nga bitambula bulungi kati wuliriza munda mu ggwanga Uganda wadde nga bino bigenda mu maaso kaakati nno twekabire amaziga agajjulujjulu twongere okukaaba n'okwesabira ennyo kubanga ffenna munda mu ggwanga Uganda twamaze dde okubeera nga kikakasibwa nti kaakati buli munnayuganda wenna w'oli oli mmomboze buli munnayuganda wenna w'oli munda mu ggwanga Uganda wafuuka dda omugwira okusinziira ku bigenda mu maaso amawulire agafulumye gakakasizza nti buli munnayuganda yenna gy'ali endagamuntu ye kasena abeera nga expired n'otagizza bujja mu bwangu buli lunaku olunaayitangawo ogenda kubeera ng'osasula emitwalo egya ssente za Uganda emitwalo 4 buli lw'onomanya nti endagamuntu yankatugeze eggwako nga lumu bwe lutuuka ennaku z'omwezi nga 2 nga togiriniwalinze kitegeeza osasula emitwalo 4 bwe lutuuka nga 3 ng'oyongera 4 bwe lutuuka nga 4 ng'oyongera 4 buli lunaku oluyitawo olina okusasula okubeera munda mu ggwanga Uganda nga national ideal eyiseeko buli lunaku kaakati nno kino kyongera okubeera nga kiraga nti abakulembera munda mu ggwanga Uganda wadde bino baavuddeyo ne babyegaana byamaze dde okubeera nga birinkinga era mwabirabye abamu abatannaba kubeera nga mbiraba amawulire gafulumye dda nga galaga nti buli munnansi anaabeera nga endagamuntu ye eyiseeko olunaku kalubeere lumu olina okusasula emitwalo 4 egya ssente eza Uganda
buli lunaku nga kitegeeza nti endagamuntu y'omuntu ng'azaliddwa mu nsi yeye nga munnansi endagamuntu ye eggwako etya era bweggwako lwaki obeera omusasuza kubanga bannayuganda bangi naddala abo abayinza okulemerwa okuzza endagamuntu obujja katugeze oli yagwa ku accidenti katugeze oli abadde mulwadde katugeze oli abadde bweru wa ggwanga katugeze oli endagamuntu ye yaggwako nga tamanyi nti eweddeko n'ebirala bingi nnyo ebiyinza okulemesa omuntu katugeze ali mu kkomera ennangamuntu ye neggwako n'agenda okutuuka okufuluma nga ennangamuntu yeggwako dda bw'onoogenda okugirinuwalinga bano bakugambye bagenda kubala ennaku z'omwezi zeyaggwerako kati bagattegate naddi lwogenze olwo babeere nga basalako emitwalo gy'obeera olina okubeera nga osasula anaalemererwa simanyi kibonerezo naye nga bino byonna bigenda mu maaso abasajja babyegaanye bano bagamba nti babadde bategeeza kintu kirala nnyo babadde tebategeeza bannansi bannayuganda bennyini wabula babadde bategeeza abo abatali bannayuganda mbu wadde ng'atamawulire begafulumye galaze nti ffenna buli omu agumye munne okusinziira ku kipapula kya Nile ekyaliikinze kiraga nti tewakyaliwo munnayuganda yadde baagambye nti kino ekipapula kyabadde kya sitaafu naye kyabadde kiraga nti munnayuganda kasita ID yeggwako buli lunaku lw'omala mu Uganda nga ID yeweddeko olina okulusasulira emitwalo 4 kitegeeza nti ID weggwako oba oyingidde overstay oba tokyali munnayuganda era ne bagamba buli munnayuganda olina okuzza endangamuntu yo ng'abulayo emyezi egi ekitali kibi naye kyetwebuuza munnansi mu nsi ye atandika ddi okusasula kubanga national ID eweddeko yadde mwakyeganye naye akiriikize lwa nsonga titukyali bannayuganda are we not Ugandans tubenga ID yange eweddeko I have to pay money for overstay lunaku lemmala mu ggwanga kakitegeeza abatalina national ID si bannansi are they not Ugandans you people think kano kemutaddewako okulima nti kino ekiwandiiko was meant for staff no staff talina weeyingiramu wano kubanga mwalaze bulungi nnyo nti kasiteggwako each day you default olina okusasula emitwalo 4 eza Uganda for what bannayuganda ensonga nemuna ogitwala serious bano abasajja abamu abali mu ntebe balowooza Uganda baagigula yaabwe they are thinking Uganda they own Uganda my friend Uganda tewalagi owning entebe gy'olimu ogenda givaamu mukole ebiwandiiko mwagalya PDAA biki tubitegana kubitegeera neyo statement yokka eswaza eggwanga era yagikola oba yagiwandiika yalibadde kati agenda kuvunaanibwa omusango gwa treason kulya mu nsi yolukwe tusobola gala munnansi asasule buli lunaku lwamala regardless of whatever purpose gye mutaddewo tekivaayo bulungi kusinziira ku ntegeera yange gwe simanyi ali mu comment section golaba kijja munnayuganda ID ebweggwako nti buli lunaku atandika olusasulira emitwalo 4 paka wali niyowinga ID bweggwako yes masi kyafuna service yansi malwaliro mugambe sijja kugendayo it's okay tujja genda mu banka it's okay naye to pay money for the overstay ate ne mujuke njogera nnyo bankuba kyeyo kati omwana yali ayagenda ebweru nga ID erikumbi kugwa agenda kumala emyaka 2 bwe munagamba bunaku lwa mitwalo 4 emyaka 2 zigenda kubeera sente mmeka kale tegubeera omwaka sente mmeka zalina okusasula nga za Uganda okufuna national ID are we thinking tulowooza bali ministry where we are sleeping why are you taking Uganda's taxpayers money please agenda kusasula sente mmeka oyo omwana eyange gwako $4 imange nakuda 216 kinenge kinaaba kitya you people think twice before you draft such a papers ayagiriikinze webale nnyo ssebo webalire ddala kubanga wagiriikinze lwa nsonga yadde balina bebeekwasa nti bya staff biki no we are not going to accept this akawayira ako inayo akawandiise si munnayuganda who wrote that article is not a Ugandan amanya mbera jadu SP Media nga bulijjo akwagaliza byo kale mukutu gwa AKTV Media Uganda nze AK Master emabega w'omuzindaalo ampuliriza olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutunulira ensonga emu ku emu nga ne General Muhoozi Kainerugaba tetumutalizza jjukira nti General Muhoozi Kainerugaba ono avuddeyo enkya n'eggulu era ng'ono azze atwitinga ku bintu eby'enjawulo era nga azze abyogerako ennyo era ng'ono azze atendereza okkuliriza n'okuwaaniriza
taata we General Yoweri Kaguta Museveni Beppo ne Major General Paul Kagame Rutagambwa ono nga ye president munda mu ggwanga erya Rwanda. Kakati nno gye bungedde onaku olwaleero ampuliriza nga nkomerezaawo emboozi eno eya General Muhoozi. Waliwo olunaku lumu ono yavaayo n'ategeeza ensi nti bo nga bo ono nga yeeyogerako nga yeemensoningako nti bo nga bo abachwezi. Kakati nno abachwezi be baawamba ensi eno. Era olunaku olumu ono yavaayo n'ategeeza nti kakati nno ono agenda kuteekawo poliisi, nga poliisi gy'agenda okubeera nga ateekawo eno nga y'abanyankole bokka. Mpuliriza bulungi, gye buvuddeko twalabye olubiri olw'abasajja banyankole oba olwa Ankole Kingdom oba omusajja ampuliriza kabaka w'abanyankole eyabeerangawo nga kati yaggyibwawo. Olubiri lwe lwamaze dda okubeera nga luzimbibwa, lwamaze dda okubeera nga luyoyootebwa, era abanyankole bandibanga bagenda kuddizibwa obwakabaka bwabwe. Wabula ekyebuuzibwa, ani kabaka agenda okubeera nga ateekebwako? Era kabaka ono anaavunnamibwa abasajja bano abagamba nti banyankole, nga bajenozi abasinga bonna munda mu ggwanga Uganda bava mu maserengeta ey'ageggwanga Uganda, nga bakulya ebitongole ebisinga bonna bava mu maserengeta ag'eggwanga erya Uganda, ng'abali mu buyinza okutandikira ddala ku ntikko bava mu maserengeta munda mu ggwanga Uganda. General Muhoozi agamba bo nga abachwezi tewali muntu n'omu ayinza kubeera nga ab'eŋŋanga. Muhoozi agamba ffe tuli bachwezi, tuli balwanyi, era twalwana twakuba emmundu. Wabula okusinziira ku Haji Nadduli ono ampuliriza, ono avuddeyo n'ata akaka, ono akaabye amaziga amayitirivu ddala ddala, ono ng'alumiriza nti Muhoozi olutalo we lwabeererawo mu 86 ono mbu yali ali mu toopu oba giyite Nasale nga tanaba nakubeera nga amanya butya bwe bawandiika erinnya lye, nga tanaba nakubeera nga amanya kiki ekigenda mu maaso mbu munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno omusajja Meeja Ali Haji Nadduli ono afiiriddwa abaana abawerako, era nga abamu baafiira mu lutalo luno olwaleeta General Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza bw'eggwanga Uganda. Asembeyo okufa ye Sulaiman Jakana Nadduli Junior, era ng'ono yatomerwa emmotoka, wabula okusinziira ku accident ye nga tannafa. Yategeeza nti accident eno eyamutuukako yali baagimupangira bupangizi kumutomera, naye mbu Katonda n'amuyamba n'asimattuka. Wabula era ono yafundikira afudde, wadde yasimatuka okufiirawo ku lunaku luli lwe yatomerwa, era n'asindikibwa mu ddwaliro. Ono n'alongoosebwa, bingi ebyamutuukako, era mu nfaaye Jakana Nadduli Haji yali mutabani we mukulu. Kakati no Haji Nadduli yagamba abaffe kabaffe, ababwe basigalewo, ababwe banaasigalawo, nga baffe be bafa banaafuga miti. Kati omusajja ono Ali Haji Nadduli, jjukira nti ono yaliko ne minisita wa Mwami Museveni mu gavumenti, era ono yagobebwa nga n'ekisanja tekinaba kubeera nga kiggwako ekya Mwami Museveni, nga kitegeeza nti ono yasaavingayo emyaka 2 n'ekitundu. Kakati nno avuddeyo ku bigambo bya General Muhoozi byazze nga atwitinga, azze n'ayogera akaka n'ata akaka n'abeera nga alabula n'okuwooninga Muhoozi Kayine Lugaba. Ekyasooka kyali kigamba nti those who are throwing bombs around they don't know be bazanyirako. Ndowooza ekigambo sijja kukimusala, ekigambo Haji kankisomere ddala nga bwe kikola ki nga bwe kiri, naye nga yakifaringa nga commander wa land forces. I pity those who think they can defeat Bachwezi. Uganda is a nation of the descendants of Bachwezi. Those who are throwing small bombs around will learn a tough lesson. Bwatyo yali ayogera ku bya bomu bino, wansi n'ateekawo ekifaananyi kya Museveni ng'ali mu nsiko ng'akutte n'akaggo. Simanyi oba okirengera ekifaananyi ekyo ng'akutte akaggo. Ekyo kya R82 kye yateekawo wano ng'agamba nti asaasidde abo abalowooza mbu basobola okuwangula Abachwezi. Uganda liggwanga lya abasigalawo ku Bachwezi
abo balowooza nti bakanyuga bubomu obutono ajja bayigiriza essomo Haji ngenda ku kya bomu kaakati kwekyo ayambala ebyokulwanyisa ng'agenda mu ddwaniro si ateekeddwa okuwewaana wazira oyo ayeeyambula ebyokulwanyisa nga ava mu ddwaniro ng'abiwanika ku mulagi yateekeddwa okwewaana kubanga yalaga wa gy'ayise mpulira muhoozi si mwana wa mu nsiko tuvudde mu nsiko 46 nga ali mu nasale mpulira kale gano amaanyi ameemanyenga saagala ayogerere mu ga kitaawe saayagala ayogerere mu ga kitaawe omulala saagala ayogerere mu g'abagundi naye ye yennyini bw'aba ayagala byabufuzi yeeyogereko aleme kuyita bbali mpulira eyo yonna gy'alaga tikiyinza tekiyinaaho gwe kikutulakiza nti n'omwana yagambye bw'ayali badde agambye byetwanditenderezza yali badde teyeeyogerako yekka agambe nti bannayuganda kubanga abacwezi abo bamnyonyodde si be balwana bokka mpulira mu nsiko tebaliyo bokka mpulira enkambi ezo zonna naye n'obuganda yali ejjudde bacwezi simanyi bebajjudde bw'atandikira ku kowa ne ton ejerega ate enyumuula aba abula aba akuba akutte fu mpulira aba tategedde nagamba gundi oyo Bobi Wine nti mwana wange leka kutya kyantya nnyo na kuyita kuli nduga nti ensi yonna ogimazeeyo mpulira mu bannansangwa ab'ebyobufuzi bemanyi toliimu mpulira naye ate bemanyi nga bannansangwa mu byobufuzi ab'omutawaana be badduse bajja ewuwo mpulira kano olwekyo no balina ebigendererwa bingi batajja kubuulira biwaalira era bijja okulaba oluvannyuma ng'ensi yeeyongeddeyo totikiza bootyo nakubuuka nabali bwetumanyi nga ababitegera nekitaawe yajja bwato nga bwe yali mu nsiko nga bwe yeewaana twalidduse omuntu bw'omulaba nga atinkiza alaga kukulaga yekka bw'ajja gotulaba namubuuza nti bwekikuleese nolutena lutalo nga newomu emmere gye tuli eva emmoroka zigisomba ziyigyeyo kiki mpulira yalaga strategy ya kifo naga nti ekitundu kino Buganda kiri central Museveni olwo it is too decisive mpulira to the decision of administration of this nation kitundu kino kisalawo nnyo nsonga z'ebyobukulembeze bakamanda binti this central region is very vital to the politics of Uganda and it's quite decisive mpulira when the Bazungu collaborated with them they ruled Uganda. I see. When Amin collaborated with them he ruled Uganda. Mpulira so when Amin collaborated with them he really so took power. You leave me alone. I know how I will deal with Baganda. You concentrate on your fighting. Seriously, when he collaborated with Baganda? Definitely yes. He is ruling Uganda. Bobango otunudde ku olupapula abaluyitanga obuzava lwakuba amawulire omwaka gw'enkaaga n'ebiri nti Milton Obote keyeegasse ku Baganda oko yeegasse n'Abaganda kirabika ennyumba agizinzibye ku Lwazi n'okwebagala yeebagadde ku mugongo gwa njovu waliwo enjovu yali eremereddwa okusala amazzi kizibu teremererwa masanga nakubadde lizitowalitya fena twali bacwezi bali bonna bami our contribution in this vital revolution agitadde bali agisibye ku bacwezi ensi yabadescendant babacwezi nga mu kitaawe teyali tugamba leka koppa bikoppa oyogere ebyototegeere mwana wa politics abanga akwata ensenena tagaba tukase asoba busuubi wandiva mu nsiko nga
tolina negyokutte mazima batuuka nange ezo zibuuka politics bw'oba omugeraageranya mugende mpola ng'akwata nsenene mpola just a single mistake violating everything the whole road zonna ensenene nezidduka naye oba wazirabye mu ssanja. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusemi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Kakati nno Hajati Nakalembe omusemi w'edduwa ng'omaze okubeera ng'okitegeera nti ye mukyala eka munda mu ggwanga Uganda eyafukibwako amafuta eyaweebwa omukisa okuva eri Allah okubeera nga ono akusomera edduwa gw'alina ebyezinze ne byezingulula alina ebikutte ne bita alina ensonga ezikalubye ne zigonda kakati ng'ebyefunyiza byonna byegolola. Hajati Nakalembe yali ku nnamba esembyeyo 529 omukoonako ne ku WhatsApp ayamba n'abali e Bulaaya buli omu wenna gy'oli olina ebirooto bibi olina olutwe ampuliriza. Hajati Nakalembe yajja okumalira ensonga ezo zonna ezikambuwadde. Kati wuliriza, waliwo etteeka erigenda okuleetebwa munda mu ggwanga Uganda wabula nga lino okusinza ku batunuulizi b'ensonga balaga nti etteeka lino erireetebwa lyaleeteddwa kutagetinga muntu omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, era ng'etteeka lino liraga nti omuntu yenna anaagenda mu maaso, mpuliriza bulungi munsonyiweko, mpuliriza bulungi, ng'oli Munnayuganda twase ne tulaba etteeka oba ebigambo ebyayogeddwa Jeno Kahinda Otafiire ono ng'agamba nti ng'oli Munnayuganda wenna n'okwatibwako abasajja abajambula, abasajja abasirikale be tuyita bakifeesi bano abagenze nga balumba abantu enkya n'eggulo oba oli abatazizza musango ne babeera nga babawamba ne bababuzaawo nga naguno gwaka bangi baatuuka ku bulya ddala nga baawambibwa. Abamu batulugunyiziddwa mu makomera muze mbalaba, abakoleddwa zipaasi, abakoleddwako zi solido, abagamba nti baasiyagibwa n'okutulugunyizibwa okulala kungi okw'enjawulo okuze nga kwogerebwa nga mulimu n'abakazi abamu abavayo ne bagamba nti bazze bakwatibwa oba okulepingibwa abasajja. Kati Jeno Kahinda Otafiire Civiliano yavuddeyo n'ategeeza eggwanga omuntu yenna anaavangayo n'ategeeza ensi oba public nti yakubiddwa amagye yatusiddwako ebikolobero bino agenda kubalibwa nga omuntu alidde mu nsi olukwe. Buli anaakubwanga oba kubiddwa bajaati oba bakusanzeewa ne bakukuba olina kusirika busirisi n'okimira n'okigumira, anaavangayo n'ayatula mu public ogenda kuvunaanibwa omusango gwa kulya mu nsi lukwe. Kati bino ng'obitadde ku mabbali waliwo etteeka ampuliriza lino nga lyolekedde okufuluma munda mu Parliament ey'eggwanga Uganda ng'omuntu wenna nga Munnayuganda anaayagala nga okuvuganya gavumenti y'eggwanga Uganda, katugeze Mwami Museveni nga yaliko, n'otandika okufuna obuyambi, wuliriza bulungi, n'ofuna essente okuva ebweru mbu essente zino nga zimenya amateeka, n'otandika okwogera ebigambo ebyo byolaba munda mu ggwanga Uganda gwe nga tebitambula bulungi, n'ogenda ku international platforms n'otandika okwogera ng'obuli bw'enguzi, okuwamba abantu, okutta abantu, okubatulugunya, okubagoba ku mataka, ogenda kuvunaanibwanga oba osasula omudidi gw'ensimbi. Waliwo ebbago erijja mu palamenti y'eggwanga, ebbago l'etteeka oba waliwo etteeka eppya erijja. Etteeka lino baliyise The Protection of Sovereignty Bill 2025, okuuma sovereignty y'eggwanga lino, okulaga nti eggwanga lyefuga. Balina etteeka gye bagenda okukola abantu bategeere nti lino eggwanga lye mulaba erya Republic of Uganda lyefuga, lirina n'alikulembera,
ng'asinziira ntebe mu ntebe. Kakati etteeka lino lye bagenda okuba nti baleeta mu paalamenti ligendereddwamu okuluŋŋanya ku nsimbi eziva ebweru w'eggwanga, ensimbi eziva ebweru w'eggwanga wamu ne mu nsi z'ebweru okweyingiza mu byobufuzi by'eggwanga lino. Buli abadde afuna ensimbi okuva ebweru w'eggwanga nojja n'oziteeka mu politikisi bwa wano kaweddemu dda. Kakati mu tteeka lino mugenda kuteekebwamu ebibonerezo eby'amaanyi ebiteereddwawo nga singa linaayita, singa etteeka lino baliyisa, bino bye bibonerezo bagenda okuwa gw'anaakwatibwa ng'okukuta ne gavumenti y'ebweru ng'ekuwa ssente ozireeta wano mu byobufuzi. Kakati etteeka lino bino bye bibonerezo bibagenda okuleka nti bakuwa. Kati singa bakusanga nga otumbula ebiruubirwa by'amawanga amalala, oli Uganda kyokka okulembeza biruubirwa bya Irani oba bya Isirayiri oba bya Amerika, ogenda kusasula engasi ya $10,000 ejja $. Obuwumbi kumpi si bubiri obwo bawandiise, bagambye obuwumbi bugenda kubeera bubiri. Obuwumbi bubiri si $10,000. Bawandiise currency points $10,000 bwe buwumbi bubiri. Oba okusibwa okutuuka ku myaka 2 kasabasanga nga olina gavumenti naye nga gavumenti y'ebweru nga ogezaako ng'okwata obuwumbi bubiri ng'obwa gavumenti oba nga ekusiba emyaka 2. Kakati singa bakwata ng'okola nga agenti w'omugwira yenna nga teweewandiisa naye ng'oli agenti w'omugwira, ogenda kusasula currency points $5,000 oba okusiba emyaka 10. Emivuyo mu byokulonda oba okulemesa emirimu gya gavumenti bagenda kuba bakusiba emyaka 20. Ebitongole nabyo birina ssente ze bataddewo ze bajja okuba nti basasula okutaataaganya ebyenfuna by'eggwanga, gamba nga okwenyigira mu bikolwa ebikosa ebyenfuna by'eggwanga n'ogenda ebweru n'ogamba nti temubawa ssente. Kati wano mu tteeka lino baba bakunyiga okulemesa gavumenti okufuna ssente n'otaataganya ebyenfuna n'ogamba Amerika temuddamu bawa ssente bano batukuba kibooko. Kakati awo etteeka nga likukaba. Ebbago lino liwa gavumenti era obuyinza okwaliriza omuntu yenna oba ekitongole okuwayo ensimbi eziba zifuniddwa. Singa ogenda maaso n'okuba nti munnange ofuna akasente gavumenti n'ekimanya nti wakafunye mu makubo gatali matuufu, gavumenti bw'emanya nti wafunye akasenteko nga si makubo matuufu, etteeka ligamba nti zikwata oziwe gavumenti ezo zennyini z'oba okwata oziwe gavumenti. Era gavumenti esobola okuwamba ebintu ebikalu, ssente oba byebugagga byonna byekusanze nabyo oba okusibwa emyaka 10. Gavumenti egamba nti etteeka lino ligendereddwamu okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga, abantu bategere nti Uganda ggwanga eryetongodde n'okulemesa omukono gw'abazungu okwefunza ebyobufuzi ebya Uganda, obukulembeze wamu n'ebyenfuna. Baagala Uganda esigale ng'eri independent nga teriimu mukono gwa muzungu, ngo tewali ssente ya muzungu. Toleeta ssente ya muzungu wosazeho kuvuganya gavumenti making sure nti z'okozesa zizo, kubanga bw'onaazireeta n'ekuzuula ejja kuziwamba ejja kukusiba. Kakati etteeka eryo baliise the Protection of Sovereignty Bill 2025 lisuubirwa okuba nti ligenda kuleetebwa mu palamenti y'eggwanga essaawa yonna. Wabula tubadde tulina okubuulira biki ebiri mu tteeka lino, ebimu ku ebisuubiddwa okuba nti bigenda kuba bireetebwa. Ataddeko PAL FM ekulira omuntu wa bulijjo. It encourages them to work and occupy the space because the competition is there. You are full. Oli musiru. Open a case against me. Oli musiru, emirundi busiru, oli musiru. Gwena sobola kungamba nti Uganda Correction Center integration law temusobola gisomesa bantu kugitegeera.
n'ongamba refugee azze ngadduse waawe ne mukkiriza okukola okusetulinga mu urban areas ne mumuwa n'obutuuze nga ne ba refugee abamu n'ensi zaabwe ziri stable ne muga nti bali okay to work in Uganda kubanga competition which competition nga bannayuganda bonna badduse bagenze mubonako bagenze ludda waje babe mukubabonyabonya kwogambo nemwe bisajja mwe constitution ya Uganda yonna sigimanyi mutwe nekyemanyiko etteeka lya integration terikiriza refugee yenna yesobola kine Museveni yeetaddewo ng'akajonjo kukweteka mu constitution ya 1995 kubanga bakimanyi tekikkirizibwa. Bannayuganda mbasindikirira kufuluma ggwanga muleta oŋŋamba otya mbo they are free to operate in Uganda bw'okyupainga competition. Can a refugee compete with the citizen? A refugee to compete with the citizen? Are you a fool? Kanji kuddiremu. Kandi kuddiremu. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensonga z'omunda mu ggwanga kasisinkanye minisitule ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebitongole eby'enjawulo okuli n'ekitongole ekikola barefugee mu nseera nga bakola. Yes, barefugee okukola mu nsi endala bagenzeeyo nga bavudde gye bavudde ne bagenda mu nsi nga third country. Kyekisooka ekyokubiri, abantu bamala okufuna obutuuze mu nsi ezo, naye era mu nsi ezo waliwo emirimu egirina okukolebwa bannansi naye gikolebwa abagwira ba refugees, era waliwo ebintu ebikufunibwa bannansi nga omunoonyi w'obuddamu tosobola bifuna, kyetuyita privileges. Ompulira kati mu Uganda ng'etteeka balikwata ku bagwira nti waliwo emirimu gye batasobola funa oba gye batasobola kukola nga bannayuganda bagikola etteeka weeriri. Kati mu Uganda kiri open nti n'omuyindi ajja n'afuuka mutembeeyi. Omuyindi asobola okujja n'atandika okukola bu small scale industries oba business ekiratirwa mu mateeka. Kati oŋŋamba otya nti omusomaali omuethiopia omueritrea batandise okukola mu saaluuni, okusala enjala, okukola mu restauranti, bannansi bandibadde bakola. Gwanakwatibwa ng'okukuta ne gavumenti y'ebweru ng'ekuwa ssente ozireeta wano mu byobufuzi. Kakati etteeka lino bino byebibonereze bibagenda okuleka nti bakuwa. Kati singa bakusanga nga otumbula ebiruubirwa by'amawanga amalala, oli Uganda kyokka okulembeza biruubirwa bya Irani oba bya Isirayiri oba bya Amerika, ogenda kusasula engassi ya $10,000 ejja $. Obuwumbi kumpi si bubiri obwo bawandiise, bagambye obuwumbi bugenda kubeera bubiri. Obuwumbi bubiri si $10,000. Bawandiise currency points $10,000 bwe buwumbi bubiri. Oba okusibwa okutuuka ku myaka 2 kasabasanga ndo ina gavumenti nena gavumenti yebweru nga ogazaako ng'okwata obuwumbi bubiri ng'obwa gavumenti obange ekusibwa emyaka 2. Kakati singa bakwata ng'okola nga agenti w'omugwira yenna nga teweewandiisa naye ng'oli agenti w'omugwira, ogenda kusasula currency points $5,000 oba okusiba emyaka 10. Emivuyo mu byokulonda oba okulemesa emirimu gya gavumenti bagenda kuba bakusiba emyaka 20. Ebitongole nabyo birina ssente ze bataddewo ze bajja okuba nti basasula okutaataaganya ebyenfuna by'eggwanga. Gamba nga okwenyigira mu bikolwa ebikosa ebyenfuna by'eggwanga n'ogenda ebweru n'ogamba nti temubawa ssente. Kati wano mu tteeka lino baba bakunyiga
okulemesa gavumenti okufuna ssente n'otaataganya ebyenfuna n'ogamba Amerika temuddamu bawa ssente bano batukuba kibooko. Kakati awo etteeka nga likukaba. Ebbago lino liwa gavumenti era obuyinza okwaliriza omuntu yenna oba ekitongole okuwayo ensimbi eziba zifuniddwa singa ogenda maaso n'okuba nti munnange ofuna akasente gavumenti n'ekimanya nti wakafunye mu makubo gatali matuufu. Gavumenti bw'emanya nti wafunye akasenteko nga si makubo matuufu, etteeka ligamba nti zikwata oziwe gavumenti ezo zennyini z'oba okwata oziwe gavumenti. Era gavumenti esobola okuwamba ebintu ebikalu, ssente oba byobugagga byonna byekusanze nabyo oba okusibwa emyaka 10. Gavumenti egamba nti etteeka lino ligenereddwamu okukuuma ekitiibwa ky'eggwanga, abantu bategere nti Uganda ggwanga eryetongodde n'okulemesa omukono gw'abazungu okwefunza ebyobufuzi ebya Uganda, obukulembeze wamu n'ebyenfuna. Baagala Uganda esigale ng'eri independent nga teriimu mukono gwa muzungu, ngo tewali ssente ya muzungu. Toleeta ssente ya muzungu osazeho kuvuganya gavumenti making sure nti z'okozesa zizo, kubanga bw'onaazireeta n'ekuzuula ejja kuziwamba, ejja kukusiba. Kakati etteeka eryo baliise the Protection of Sovereignty Bill 2025 lisuubirwa okuba nti ligenda kuleetebwa mu palamenti y'eggwanga essaawa yonna. Olwo tubadde tulina okubuulira biki ebiri mu tteeka lino, ebimu ku ebisuubiddwa okuba nti bigenda kuba biri. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensonga z'omunda mu ggwanga kasisinkanye minisitule ekola ku nsonga z'omunda mu ggwanga n'ebitongole eby'enjawulo okuli n'ekitongole ekikola ku ndagamuntu ki National Identification and Registration Authority NIRA okubaako ensonga ze baanukula ku nsonga z'okuwandiisa abantu. On MTN or Airtel lines, it is possible. How do they get messages? Ababaka batandise na kubuuza minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Kahindo Tafiri annyonnyole ku nsonga y'abagwira okugeza ng'Abasomali, Abasudani, ab'e Djibouti, ab'e Eritreans n'abalala abongedde okuyingira eggwanga n'okusenga mu bifo eby'enjawulo mu ggwanga okugeza nga Gaba, Kabalagala, Makindye, Kansanga n'awalala nga n'okukola bakolera ddala emirimu egifaanana n'egy'abannansi nga n'okuvuganya bavuganya. What is this legality? Are they allowed also to operate saloons? Are they allowed to do pedicures? Because they are doing this. The housing system in that area, now the internal affairs, are these people legally having working permits? Mukwanukula Minisita Tafiri agamba gavumenti yekubeeza abagwira bano okwebeerera mu ng'enjogera y'ennaku zino weeri bakole basobole okwebeezaawo baleme kutunuulira ssente ya muwi wa musolo kyokka asabye bannayuganda bave mu kwemulugunya n'okukuba emimiro ku nsonga eno wabula bakole ebibagasa. So when they are here, we encourage them to work so that they can support themselves other than living off the taxpayer. These refugees and foreigners engage where Ugandans have not seen that opportunity. We should encourage Ugandans to dominate those trades other than complain about competition. Obatuuse ku nsonga y'endagamuntu akulira ekitongole kinnira Rose Kisembo awuniikiriza ababaka baakabatemye nti baalina enteekateeka y'okufulumya endagamuntu obukadde 17 naye baafulumyako endagamuntu obukadde 15 nga mu kiseera kino baakakubako obukadde 12 naye bannayuganda abaakajjayo endagamuntu zaabwe tebasukka bukadde 3. We have printed 12 million cards, issued, distributed to districts about 10.5 million cards. Only 3 million have been picked, sir. 12? You said 12? Yes. But only 3 million have got their national IDs. Yes. What reason is being advanced? Okusinziira ku NIRA okukakasa nti endagamuntu yeefulumya olina okufuna obubaka ku ssimu ekiyitibwa SMS kyokka ababaka bagamba n'abantu abafuna obubaka buno ku ssimu obubalagirira okunona endagamuntu zaabwe bwe batuuka mu bifo gye balina okuzijja ate babajuliza bifo birala. When I reached there, they told me to go to Gulu. Yeah, I received a message and they told me. So either the ED and the staff team are not coordinated in communication, or those messages are in hoax. And then also these places are congested. Ababaka era beemulugunyiza ne ku ky'omujjuzo ogubeera ku ofiisi za NIRA okukusa abakozi ba NIRA okusaba ekyoja mu mira abantu ababa banoonya endagamuntu zaabwe n'abakozi bennyini okubanga bakola naye nga tebalina mpisa. Some of your officials are soliciting little money to prefer some people who have come last, so that their IDs can be processed earlier and they leave.
ababaka bwe batu bawadde Nira amagezi nti yandirangiridde okugaba endagamuntu okw'ekikunga mu miruko egy'enjawulo okwewala omujjuzo n'akasoobo. Nira esaana ewulirize erangirire ewiiki namba eddeyo ku miruka wansi ekole expeditionary system enegenda esobole okugabanyiza abantu identity nga kirangiriddwa mu Uganda yonna ti mu district enaku z'omwezi bweziti tuli mu Gombola gundi tuli mu miruka gino abantu balikwe bagende mungi bafune endangamuntu zaabwe. Newankubadde ekitongole kino Kinira kizze kiweebwa ssente okukola ku nsonga zaakyo kyokka bannansi bakyakikubamu ebituli nga batono abakyenyumirizaamu olwa vulugu n'akasoobo mu nkola yaabwe.